studio yange eyitibwa Sa Records. Nina n'eyokubiri eyitibwa Smart Studios nayo yange. Nina n'eyokusatu eyitibwa Mega Tunes. Naye kati ate nasazeewo ate nsike ku baana b'e Masaka. Bayina studio ennungi naye nkolereyo ennyimba nga mente oluyimba nalukolera waffe Masaka. Kati mu ekyo abaana bo bawadde emirimu. Oluyimba bwe lutunda afuna bakasitoma bajja okulikoodinga n'aba nga afunye emirimu n'oba nga olina ky'ogasse ku kitundu ky'ewammwe. Gwe bw'oyitamu n'osooka ogenda e Kampala ng'osika banno. Nkikoze nno emirundi mingi. Baana bangi bentutte. Studio kijja okubiddemu? Nva mu Clanmax Studios. Clanmax Records. Eri kijja bwemi. Eya mukulu Clanima Segane. Mukulu Mathias njagala kuwa abali ku simu bakubuuze ku buuzo. Nyumye twali mutawaana. Bali ku simu. Hello? Ku 07568888 koba oyita osobola okubatenga obuuza Sa Mathias Walukagga. Sebo. Ku 07568888. Hello. Simu za kyankalanyemu. Katereze mu simu wano katini tugenda kubatenga tukoma kayimba kaita omwoyo gw'okulya katukomewo n'omukulu Sa Mathias Walukagga. Awadegenda geri yakatali kali nene rese yekuse kizibu bya dunyoma mushamanyira naye mujja era yakuzigamba kude yakatago omuntu wawana ekisingo mutawalya besidi yambo nasezeko ku munne eri akulembedde teri avanyuma ate buli muntu agamba olugendo lwekikutangaza ate obaka mubenga mwejjanga balongo baswasirana akatona abalalupiya buli yali amabega wa kino okukolimidde oli wanke wali totegedde Katonda yongenda gye yazikamba Isiramu weza buli 19 babikulidde mujja gitegeera monda zati mundiko obushayi nange ndibalaga obusungu benina ku mwoyo muludde nga munkolako obulumbaganyi mujja kwawula okusirika n'okusirikirira omwoyo gw'okulya bannasaba mwoyo gulabalamu nga naye mutube gwakulya okozesa okufuuka mbegawo omwoyo gw'okulya buli maka buli mu mbega n'emirimu ate n'embega aliko mbega bwekyewaana olw'okuba mbega naye naawe obega obegwa buli maka buli mu mbega n'emirimu ate n'embega aliko mbega bwekyewaana olw'okuba mbega naye naawe obega obegwa buli alina waka ekigamba wesigalo Nwanyi tolina mbega olina mukesi sekyali olw'amaanyi ga Katonda nebyenyimba nga siva ku nsonga ebizibu empise ngogo gye banteze emmala nkuteerako onyenya n'omutwe bayise mu bammanyi bwetukolagana benzigulira n'ekiro ne banzija ne mu tulo yesendere bakayita omwoyo gw'okulya omukulu Sa Mathias Walukagga akayimba kayogeza ebintu abantu bangi akayimba kali katya akayimba ako nakakolera mu Sa Records mu studio eyange emukuze mbagambye erirungujjaawo nga producer ye Ivan Pro mwe nakakola kyenyinza okwogerako nti kalaga abantu nti buli woolaba abantu abawera abasatu kubeerako omu mbega buli lwobeera nga bakusindisa okubeera mbega manya tebakuleka genda kukola mulimo wekka bakuteekako naawe akola ki not si mu politics mu nfune bulungi oyinza oganda ate byabufuzi naye kabeere mukyala we waka osobola omumuteekako omuntu amubega okitegedde genda obege mukyala wange okitegedde noona agenda okubega naye naabega kale boss Musaka mwamusiza kale so omujeje kayembeza bulijjo omubuuza kibuuzo ki wese mubuuza esebo
balakumala ku mwami we smart mukozi we oba studio ya smart eno smart. Okay, ekibuuzo kyatandikidde kagambye smart studio ye era kati eyo ndowooza ansa abeera agizeemu. Ssebo alo ensebo buuza ekibuuzo ensebo. Ogerako ne promota mutya basafika ekitali amanduwana kalo kosi magaraja ate nga nze eri waggulu mu ttiimu masinigani wespe. Ensebo Samasaya Walukagga kitangi ogavu otyo. Ndi luno bannange timanyi nninnya eddaala olaba oyambusa amadaala anti era ki ekiriwo ate nkiraba wangi musikiwo jasi gwe tuwagira kuba wakabi nnyo neyanziza mukwano buli kooleeta tewali luyimba lwoleeta nga si luvi beerako kuliko n'akapya wano buli kooleeta ensebo kabeeramu okuyigirizibwa ate nga kugamba kanyuma bubeera bubaka. Okay, ssebo bw'asobodde okuba ate nga tugamba ali ku simu buuza ekibuuzo Samathayus Walukagga. Ensebo hello ensebo wali kuweereza abanike kale bosi agamba atya Samathayus Walukagga kayina bigambo ono yasini kuluzi nga ndi wano ekyazaala naye ng'ogamba otya sina tabu kyazangaawo kiri kitya buli mulaalo omunabirako buli mulaalo avuga takisi yagenze kaakati mbuulirako mu kibiina kye ekya Vision Heroes mbuulirayo ku bayimbi b'olinayo. Kale taata. Okay, yo bwabuuziza ekibuuzo ku 07568881 nasooke muddemu. Nze kennyini ssebo mwendi okuleka okuba nti kyange naye nze kennyini nange ni muyimbi mu Vision Heroes era nfuna omusaala. Mulimu Vincent Segawa, mulimu Kyanga Maaso, mulimu Njuba Jamiru, mulimu Ndagire Nabitaka, mulimu ono Kyobe John Hill, bone yanti yebone Kalanzi ffe tumuyita Kyanga Maaso, mulimu Adamu Superman, Nayimba Kalibobo, n'abalala bangi abapya twasaamu n'abapya bangi abali omwo abaana ate waliwo bano bavaamu bano bayingira naye nga waliwo bo bakalibo babaamu abatavaamu. Aliko simu ala ensebo akuwulira kubuzeewo wano kiki ekiriwo naye nnyo ab'eddimu buuliro babuliro muli wakabi buuliro tukuwagira otulaba mbaagala nnyo temulina muze gwonna bandabire bagamba ki baagamu bulungi tudde tulinze buyimba bupya obupya ogenda kukawulira wano bwe kiri tegatega bale kuba ate ngaoliza bali ebuuliro mwe bale kuba ate nga muwuliriza alo kale nyabo bagamba batya tuli bulungi kirumba kate ekirumba kate awo nabeerawooko emabegako emyaka nga 2 awo waye nali ntunda dduukaawo eryatata wange agimusa musoke omumanyi nga nsula kiyimbwe obadde ki bannaye abantu b'e Masaka tukuwagira nnyo Matanga Mpugwawo wonna ewaka nga bw'obimanyi webale tuweereza ennyimba ezitubuulirira zonna kale mukwano tukusiima nnyo empeerezaayo ng'osinga omuwagizi webale kuba ate ng'owuliriza alo ensebo Olipia chumati Masaka mtolo. Bagamba batya? Yeruite tulina tabu. Buuza Walukagga ekibuuzo. Mukulu Masaka Walukagga. Kiki muganda wange? Kuliko ekiro. Ekiro? Wabaddewo ku kirabu. Wabaddewo ku kireini. Nabaddewo kireini. Tewanfuuye oli wano sente zaagala ngaki? Wanfuuye? Wamache obakakana aketaano kenkedde nga ndaba mu nsawo. Ekyo kizike. Naye ogamba otya muganda? Ndi okay. Ki ekiriwo? Nze ndi okusinga. Mwebale kujja, mwebale kuwagira. Kale kino. Nange nkyabawo ebipya.
Ye akapya mkalize. Kagenda kuvuga wano. Akapya kagenda kuvuga. Sebo. Kyali mpaka kagize wana akadownload nze wano. Kyali mpaka taddeko. Katumala kuvambula ngo kati ni tugenda kwateka tumona akayimba ako. Abo Uganda basisinkanye mu kampo fire night. Mama nyabo anti supply event say yawani senjagero kubeka rungu. Tosubamba zira tone. Bazira tone. Suna bele kayibanda. Nangwe babiranga bwe bigenda kubera mujja tubakuba indirimbo. Ate naki? Onange suna bele mutabani wa mjala kaona kwa bwoni wakubagenda kuloji musajja kuba majala kujelo kambara basajja bene. Kamwe kagenda kubera kasamba tuko kandongo. Tosuba MC Kokodi. Pastor Bulisa Buti. MC Chikolo Komba. Baka Surface. Masemba Wakabi. Nesali Maxi Pro Uganda. Onaulira. Tudiba kuingirira 15 sokka. Awo tusambagale mpaka kumacha. Nga 12 ogw'omunaana. Tutandikira Kiwangala. Nga 14 tukirira Beteremu. Bakijulula mutulinde nga 13. 15 tuli Lukunda. Kati mwabekalisizo mutulinde nga 16. Kati awo nga 17. Tumalirize n'ensoso ebiri biwagiddwa. Vitafoam mattress. Omupolisi omuganzi. Nde wagisulandisa nisikyanga. Wogusanga. Emutoni Media Scales. First Fashions. Nebitegekebwa. Pro Systems. Abamiddle East Consultants Limited abasangibwa muyenga ku Tank Hill Road bagude office mu Masaka mu maaso ga South Buganda Teachers Sacco ng'agenda ku Vienna beetaaga abawala 400 okuva ku myaka 23 okutuuka ku myaka 33. Bano bajja kuba bakola emirimu gy'awaka mu Jordan. Omusala mulungi nnyo ofuna emitwalo 8 buli mwezi. Bakuwa passport, visa ne tiketi ya bwerere ey'ennyonyi okusula kwa bwerere ng'ate ne bw'oba olwadde okujjanjabya obuvunaanyizibwa bwabwe. Jangu weefunye contract ey'emyaka 2 weenogere ssente. Ebisingawo jangu ku ofiisi yaffe mu kibuga Masaka oba tukubireko ku ssimu 0707 ana 0007 oba ne ku 0772 73 5 8 Omukwano gwa baby gutuse kunkwasa mu njuki. Guno omukwano gwa honey gutuse kunninyisa nsozi. Ujja na kunkubya enkuba ntule mu kkubo. Mpulira njagala nzire emmere nsiite ebigere. Oba wali yangu kusomesa ekintu kyakola kitegeera. Njagala nkutwaleko ekasana twotereyo akasana. Njagala nkuyiseeko mu Lwera atwereko ennaku. Tusimbe ekawempe kulukenge ekiwempe. Tulimirewo obulenzi olwo tuzaala akaana akalenzi. Fuuse mukwano gwange atalya nnyuluza byama byange. Oweekyama kyange ondimmisi olinga musaayi gwange. Wekikwano kyange ekitalya nnyuluza byama byange. Fuuse mukwano gwange atalya nnyuluza byama byange. Oweekyama kyange ondimmisi olinga musaayi gwange. Wekikwano abaana abaliko wulira omuziki oguliko. Njagala osule mu feesi ng'ennyindo onsiibe ku mukono nga ssaawa. Njagala onyweze ekiwato nga beruti onkaddiire mu ngalo ng'obwala. Ombere kumpi ku mutwe ng'enviiri surati osule mu kamwa ng'amannyo. Onneesingirire mu bulago nga biseera tubenga paapa bw'atava Roma. Twagala nga masanda naffe n'eno laavu tugisibye binsambwe. Tumale tugende Lukomera okukomererera mukyana gwe. Abalala nja bayitangako ng'enviiri we ziyita ku bukowekowe. Ezirumba ebireva abagagga n'abagagga baagalana. Fuuse mukwano gwange atalya nnyuluza byama byange. Oweekyama kyange ondimmisi olinga musaayi gwange. Wekikwano kyange ekitalya nnyuluza byama byange. Fuuse mukwano gwange atalya nnyuluza byama byange. Oweekyama kyange ondimmisi olinga musaayi gwange. Wekikwano kyange ekitalya nnyuluza byama byange. Grandmax Records. Njagala nkwambale nga fitting y'obugoye obuliko. Kubeere bize nga WhatsApp mu Katonda mu ggulu. Bano bali kunsalako ku data ne bakussaako omusolo. Ogwo ndiguwa nnina essanyu teekwa kutembeeta. Ne
bwe ndisulwa mu ttanuulu njatule nti sikwagala ne bwe ndisubwa mu baasitoola era ndigamba nkwagala ne bwe balinja ekyomunyango bakamyu bagamba nkwagala ne bwe balinsonseko omunyala embigere bagamba nkufiirako ne bwe balinjiwa piripiri mu munye nkwagala nga yesu bwe yali ku musalaba teyegaana ku kitaawe embulumi nange siri kwabulira fuuse mukwano gwange atali anjuluza byama byange sasaka engudde ku kyalo olira njagala kutta muntu aligambako ekigambo. Yes indeed, akayimba ndozo kawulidde ow'ekyama akayimba ke kakapya Samathas Walukagga ndozo sose kawulira wano ku Subi FM akayimba ko bakayita ow'ekyama. Akayimba ako kavudde kuki? Akayimba ako abantu babeera n'abantu baabwe bulijjo naye nga ow'ekyama omwaso osobola n'omunoonya n'akubula ng'oluusi tomulina omuntu gw'osobola okuteresa ebyama byonna aba nga tagenda kyenjagera ekyamanno kyeŋŋamba abaganda saagala kukozesa lulimi lumansantungo nga nti ow'ekyama kyange alina kubeera nga mukyalawo oba nga mwami wo kati omukyalawo abeera yalina ekyama kyo nga ne mwami wo yalina ki ekyama kyo naye kati ekyama ekyo okukikuumira mwami wo oba okikumira mwami wo oba mukyalawo kyenategeeza mu luyimba olwo. Omulungi awuliriza ndowooza akayimba okawulidde mwabuzizza ebibuuzo bingi nnyo naye ebibuuzo njagala mbyebuulize omukulu Samathas Walukagga akayimba kapya asobodde okuba ate nga akasumulula Cranimax Records Seggane Cranima asobodde okuba ate nga akaproducinga wali ekijja bwemi mu Cranimax Records bakayisa ow'ekyama kanoonyeko ojja kuba ate ng'okafuna Sseruganda sebo ala esebo naye abani esebo ndi mukazi nyamu sebo ala ndi mukazi buuza ku Samathas Walukagga ono mama Neima bagamba ki Walukagga okoze otya ku kyendo kwa tondeka toyogera olulimi lwesitegeera gwe kyana gwe ntegeeza embizi wali wonna kusaza naye gwe nedda ndeka astagafurulai maaka n'otugamba nti siisabala ebyo ebintu byamuliire olaba akakebiriko wabadde nako akezuuze nze nakakuwadde naye naawe oyagala nnyo sente n'owamunna akasente naawe bbaawo kakulekera n'oyomba n'okuyomba aleseewo kye reka ebiri zigula ki anizo wampadde ngulemu ki halo mama Neima njagala ekintu kimu mama Neima buuza ekibuuzo netiwaka mama Neima kuzira 7568888 ala esebo ala bagamba batya Kalema Michael 07568888 ala esebo Ismake masitanga buli kyebuyaga bagamba batya abebuyaga balamu kibuuzo ki ekibuuzo kyebuuza muganda wange Walukagga esebo bye bagamba mbu awusigalo ya musigala bituufu omwana we byakomawa kale nja kubuulira gye byakoma ajja kubuulira 0756 sebo kale boss mukakoza Moses enekambe ku Yesu akola esebo kaggo omwami oyo ankolera yankubira akayimba akagamba nti sandula akakoka nkwata omulwaire ate bamwagala nnyo ye balituweereza buyimba obuwooma ate obubuulirira esebo asende muwuliddeko nsigadde gakoza Moses wano ku Yesu akola amina ala kale boze
agent wa Ruminati Bugonzi Lwengo. Aha, Lwengo bagamba atya? Balina ttako. Kiki obuuza Samathayos Walukagga? Asias Walukagga gyebale. Kale mukwano. Kuleni twabaddeyo kyate kya kabi bulala. Mwebale kujja mwana. Alright. Kati nze kinjagala okubuuza. Kayimba kikonyumirwa nga sikako. Ogere Cherisi Bugonzi kwali webale kuweereza abanike. Okay. Mukwano. Abuziza akayimba ko singa okwagala akatali kako. Singa kunyumirwa kitiibwa kya Buganda. Okay. Bwatugambye ekitiibwa kya Buganda. Akayimba kana akajubirewo kaali katya? Takayimba. Esebo. Baffe nga agenda okweza emyaka 25 ng'ali ku Namulondo. Esebo. Era ne tukamuyimbira live wali ku stage. Okay. Nembayimbi ndowooza tuwezza emyaka 25 mu bayimbi bonna abeetuumya amannya gye bali bangi nnyo n'ekigambo sa Samathayos Walukagga teyakyetuuma bwetuumi. Baakimuwa buwi. Eyange gyali mikolo mitongole. Si byakugamba mbuno kati nyumirwa kweyita Swaziniga. Yali mikolo mitongole egirina video ziriwo zirina ebifaananyi n'obujulizi obulunga bwogamba nti ebyaliwo byali bitya ne bajjayo video nti byaliwo ebitya emikolo gibaawo. Ndowooza okiwulidde. Ala Esebo. Abakazi basamba nga abasajja omupiira. Okyawagira Arsenal? Nze siva ku mulamwa. Okay, ali ku simu. Esebo. Kuzira 7586 embawadde akaseera musobole okubaatenga mubuuza ebibuuzo byammwe. Subya FM program bagita Sunday Live paka sawa 9. Ala? Esebo. Yebale Sebo. Kale boss. Wabula mwami mwebazanyira nkubira akayimba. Kayimba ki? Yankubira akayimba mu nsembere. Esebo. Agala nnyo nsinzidde wano muzibu Francis Erira. Okay, obale kubaate. Erira. Bwasobodde okutugamba. Alirira. Esebo. Ala? Esebo. Yebale Sebo. Kale boss. Ye. The Livingstone okuva ekiwangala Nakondo. Bagamba atya? Kalamu Sebo. Esebo. Naye n'olumala okukubira Kimasa Nnaku akayimba okatunyumira. Kimasa Nnaku. Kimasa Nnaku. Okay. Kajira. Naye abekiwangala bakwagala nnyo. Okay. Mathias webale nnyo. Kale mukwano. Esebo webale kubaatega owuliriza. Bwategeezeza nti akayimba ako Kimasa Nnaku kamutambulira bulungi nnyo. Ala? Esebo. 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 Kuzira 7586 akabuuzo konna kwagala okubaatenga obuuza ono Gulama ogamba otyawo mu kibuga Masaka. Okay, Gulama mbuziza ekituufu omukulu Kasozi Livingstone gwe wamusikira mu muziki? Mu muziki tebasika. Basikira musaayi. Okay. Ng'omuntu afudde ng'oli wa luganda lwe n'omusikira omusaayi kate muziki okikola olaba ne mutabani we nnyini gwazaala tasobola kusikira kitaawe kubanga tulabye abayimbi bangi nnyo abafudde nga bali bayimbi balungi nnyo abaana baabwe bibalemye kati tosobola kusikira talenti basikira musaayi. Ndowooza okiwulidde Gulama. Ala? Kendeeza ku simu mpola mpola. 07586 Ala? Subya FM gyebale. Kale boss. Nze Steven Kayembe Rwanda coach. Kiki obuuza Walukagga? Walukagga gyebale so. Kale mukwano. Badde nsawumbulira akayimba bawunaza kayetunchu wava ku kyokayimba. Naawe kenyinyiira akuba weegumya. Naye olinayo omuntu gw'owulira gw'oyagala okkaweereza lwampaka. Omanyi tosobola kukula. N'otuuka kuyingira mu bikolwa ebyo ebyokubeera ne mukwano gwo. N'obanga n'ofuna omukisa nga buli muntu yenna gw'ofuna ogamba nti Mukama
yampa omuntu omutuufu olina okufunamu abakyamu okusobola ate okutuuka ku kituufu nga bw'ogamba nti nno okufuna emirembe oyita mu kutawaana era buli omu alina gwe yeevuma si bakazi bokka be baana za kalitunsa n'abasajja n'omusanga nga naye tatereera kino kiri ng'omukazi agamba naye nga nafuna ekizibu nange nga natomera eyo enjogera abantu babyogera bulijjo noono akubye essimu naawe kennyini kulaba olina akujjidde mu bwonga abali ku Facebook we bali wano Mataso Walukagga waliwo no Judith agambye ye Judith Kakoza agambye nti yasinga mu kintu kino waliwo Nalwadda Betty agambye nti webale nnyo ono kuluba nti naye kwali Gift Rachel agambye nti kwa Deomatic abuziza nti abayimba Namasaka mu Star Records bayinza obakwatirayo akenjawulo oba nayita abayimbi abakadongo kamu okusingira ddala nembawa offer ya myezi 3 baje ba recording ennyimba ku bwereere nembisa ku Facebook ku mukutu gwange nembisa ku radio naye ne bagaana okujja batona abajja abayimbi nga 10 abasobodde okujja ne bakwata ennyimba offer yaweddeko naye kati ku Bannamasaka ate kati nsobola okuteekawo ekirala nti ate bo bannabuddu kiri kyali kyabakadongo kamu ate bannabuddu kati mbawaddeyo emyezi 2 ba recording entambula ebayiyo n'okusula n'okweriisa n'ojja n'orecordinga n'owaya bwe producer emitwalo nga5 gya masannyalaze kubanga wali wadde oleeta emitwalo nga 5 bakinaana oluyimba naye leeta emitwalo 5 giwe producer masannyalaze kuba masannyalaze naffe tugula magule newe tukolera tusebo tusasulawo site kanso etusasuza bwe bityo kati emyezi 2 ginaggwako ngodda ojja ku bbeeyi yaffe entuufu gye tulamula ndowooza owulidde gwe omuyimbi ali Masaka temuddamu kwekwasambwe ate studio zatulemerera Star Records weeri eri Wakaliga erirungujja we bayita ku chorus awo waliwo ka chorus we kaggwerako era nsaba mbawo ennamba ya producer bamuyita Ivan Pro actually yakubye n'oluyimba lwange olwo omwoyo gw'okulya yakubye ne Kalitunsi Ivan Pro kati mukubire ennamba eno mugendeyo abakolera ennyimba mugende nti mukulu agambye ku Munnamasaka order Munnabuddu eri 07006 588 337 njiddamu eri 07006 588 337 ye Ivan Pro gwe kasito tuuka enateete totaana kweyongera erigenda nti ate oyite Wakaliga wawa enateete awo waliwo ekikubo ekya chorus ekyambuka erungujja onoti okutuuka enateete ku bitaala ekyo bw'okikwata ekyo ekya chorus ogwira ddala ku studio kwennyini maaso awo erungujja Ivan Pro mumukubire bw'abaako engeri gya kalubirizaamu omugamba nankubira omugamba yogera ne mukulu ye namba yange agina jajibawo kawe najibawo yange mujja kuntawaanya nnyo mujja kukuba n'abatalina business kituufu ndowooza owulidde gwe omuyimbi ali Masaka toddamu kwekwasambwe ate talenti etu ngituulidde Mataso Walukagga abawadde omukisa bannabuddu mwenna mugende mu Star Records producer mwayo z'amafuta ezayaka esobola okuba ate nga bitambula ndowooza okitegedde kyenoonya ni music aleme koma kuffe kubanga ffe bakama baffe bwe twayingira baali nga be batambuza ekisaawe kino nga twayingira Kafeero basudde bakuba nti nalina akayingira ate omwaka gumu ne bafa Kasozi basebatta kati ate bino tebaabikola tebateekawo studio nti omuyimbi era bwe baafa twerwanyeko bwerwanyi noonoonya akakadde obubiri n'ogenda mu studio zibonyaabonya nnyo kati bya pademani bukadde 2 bukadde 3 tebereza omuntu w'omukyalo ngena okufuna obukadde 3 okola oluyimba oluusi luganye ate onoonye nezinalutambuzo dutunda zinaakola vidiyo wetaaga miliyoni kumpi nga 10 olumu oba tojja kusobola kyovala nga abayimbi gye bali abalungi naye olw'okuba nti byetaagamu ssente naaba nga tasobola kati kyensonga lwaki nakola studio eyo bajje
barikodingire bwere kiri ekyo gamba nti nze nina ennyimba ennungi naye siina sente za studio kisooke kiveewo onoonyeze n'akola vidiyo bwe lunaaba lulungi ayinza oduleeta wano ku ssuubi n'otalukuba oluyimba olulungi ate tuyinza butalukuba ojja ddukuba kati kyekyo okay ono gali wangu hazard Dennis agambye nti mbuuliza Walukagga ani producer wakayimba jubireewo jubireewo yaka producer bamuyita Kiwuwa studio yeri awo Nateete ku kizimbe kya Moviti awo ekipya omwami oba Henry naye nga manyi lya Kiwuwa ndowooza okay wasobola okubatenga tambula halo asembyeyo halo njagala okubatenga mberekereza paka olunaku ndowooza lwankya ayina ekibuuzo kyonna halo bwetusobodde okubatenga tutambula olunaku lwayo Samathayo Walukagga njagala kwerekereza bani bootumirako leero tuli luddawo leero owumuddemu mbadde Masaka muno nga mmaliriza nnyimba ezo kozeho project ya nnyimba nga 6 mu Kurani Max kati no lusoose okuvaayo oluwedde n'endala gyezizi ennyimba 6 naye tujja genda nga tujjayo lumu mu myezi nga 3 nga tubeera tufulumyayo lumu naye nga ntumidde nnyo bonna abagibaddeko bannayuganda mwe n'abaagala music kusinga ddala Lwakadongo Kamu kubanga alimu obubaka bungi nnyo n'ennyimba endala simbi naye olumu Kadongo Kamu abeera wankizo nti mubaamu ebizibu atera okwogera ku bizibu by'abantu enda azera okwogera ku kintu kimu love kyendowooza nti love si ekizibu ekitawaanya abantu kuba omuntu wagenda okuwasiza mukazi we aba amanyi engeri gyajja omwagalamu tosobola mujjukiza nti yagala mukazi we oba yagala bbaawo ebaaba abiteesaako lulinga tonnaba na kuyimba era bojjukiza mutamiivu kunywamu kituufu ndowooza osobodde okubatenga owulira taata wange nkutumidde nnyo kiza nti okusirinyaawo ekinyerere mwannyinaze Grace Nabicu ebutalaawo bantu bekateerawo wona butale bantu Masaka mwenna n'abagyekuumiddeko Mukama abampeera omukisa n'obulamu tomanya tuyinza ate okugenda ku leve endala oba oli awo ndowooza olabambise wasunda binene bwagambye nti webale kutukubira nnyimba za Kadongo Kamu ezisomesa eggwanga mubale kuba ate nga mbaddeko osobola okuba ate nga tambula ne Samathayo Walukagga naye nga abayimbi abali eyo bannabuddo mwenna babawadde offer ofuna mitwalo 5 justice za amasannyalaze n'ogenda mu Star Records erungujja n'osobola okuba ate nga olaba Ivan Pro mu studio ya Samathayo Walukagga osobola okuba ate nga tambula paka olunaku wakatalekeka njagala saagala oba oluyimba olubi ojje tutawaanye kubanga twagala ojje nga oluyimba lwo funa akakiiko ne banno muluyitemu ojje nga olumanyi bulungi mu mutwe ng'ate lulina kye lutegeeza kuba bonna otandika okuyimba ebitategeerekeka tujja kugambirawo nti bino tetujja kukola ki linnyo ddeyo Masaka monna ate ojja otwogereko obintu bye yatugamba ate atugobye bane mujje n'ennyimba ennungi kubanga naffe twagala kufulumya project mbi ejja kuvumiriza studio yaffe akuume Club Tavern Cake Masaka ky'abakozi Uganda ye club esinga obulungi mu Africa olw'omutindo gw'ensi yonna kwe yazimbirwa tulina sawundi ey'omulembe kusera bijja bategera kye bakola mu kuba first class music olw'okusatu couples night oldies night mu Lwakutaano olw'omukaaga variety night kusera olwe Sunday corporate night tuwerabira restaurant yaffe ikolesa 24 kusa n'ebisulo ebiri self contained ebiyonjo